Segede kubana ali ensikini alina okubanga yeekanze. Yatidde naga omusajja wanteeka yadde boyi wange naye ankozeseza nga kyakulwanyisa ate agenda kunteeka mu target gankube. Nsereko ne Bobi Wine, whatever is between them is personal. Nsereko ebintu yabitwala personal. Yabitwala personal. Jova kati ayogera ebintu nga tamaze nakubirowoozaako naye ng'abyogeza busungu honorable. Soko kakanya obusungu orizoninge. Bobi Wine yagwa mu numbers. Mu music. Nga musanvu. Bali mu lutalo, it's a political war because alimu ekisooka Nsereko is an NRM leaning candidate honorable. When NRM yagiramu NRM ne adali independent ne ali NRM leaning. Osegede kyakubiri there is a war between him and the Kyagulanyi family. Nti mukuyi kyawo mu 2011 Eddie yawagamba yamubba. Eddie yawe muganda wa Bobi Wine. Ne mu 2021 era yani what's his name? Nyanzi agamba byagwerede na mu court oyo yanziba. So kati is not in the good books with the family. Osegere kakati ate era nupo yevaamu abantu abagala okumusiga okulula so kataso akubeera na good words towards that family. So kakati gwenjagala ombulire kubano basinga yani Chameleone Bebe Kulu Kenzo anti ngezaako kubuuza lutalo Mteka mu big theory. Mteka mu big theory. Yasi bagala kunyumisa mbozi. But on principle. Ngoli bwakola ekintu ekirungi. Okugamba ekyo yakoze kirungi. So kati ye bwaba avudde on principle. Ng'atandise n'oku anatera okugamba olunaku lumu nti abaana ba Bobi Wine si abazaala. Alien skin naye asinga Bobi. Nyo alien skin. Owakanaki. Baye nyimba za alien skin bbiri. Waga. City ya danger. Era bakyobola eddiini yatugamba toyogereranga mu mbeera nnya. Embeera esooka toyina kwogera ng'onyiize ennyo oba ng'osanyuse nnyo. Toyina kwogera ng'okkuse nnyo oba ng'oli muyala. Ezo embeera tozikoleranga mu decision. Ayina mwe yabadde. Either ng'enjala emuluma nnyo oba ng'akkuse nnyo. Either nga musunguwavu nnyo oba webadde musanyufu nnyo. Kiki ekyamusanyudde nnyo musiraamu tetujja muwaayiriza nti yadde atamidde. Kuba abantu abasiga aboogera ebyo ebintu baba ne mood selector naye ese tujja muwaayiriza. Kati either abadde asanyuse nnyo kiki ekyadde kimusanyudde nnyo so kakati walina okuba ebyo ebina walina okubaawo ekimu ekyayogezaawo Honorable Nsereko. Either yadde akkuse nnyo oba ng'enjala emuluma nnyo oba yabadde anyiize nnyo oba ng'asanyuse nnyo. Exclusive with Ranginius on Facts Media Uganda. Subscribe. You're comfortable na kifo ekyo. So baba bewaddeyo ne bajja yafunye abantu bangi nnyo naye ekifo ekyo kirekayo abantu bangi nnyo abalina obwagazi bw'okuwagira music ekika ekyo ku mutima naye olwa ekifo ne bagamba bomu bakibulaninga nti kyabayaaye abalala kiri wala entambula okuvaayo okudda n'ebiringa ebyo. So kyebwa bwe yagenze ate Masaka yafunye abantu abatabeerangawo mu kifo ekyo abatabeerangawokko ekye Masaka. So shows zatambudde bulungi via attendance. Wininwaji yakyali mu liigi ndala nnyo ku bivulo ebibeeraawo yakyalina maximum attendance. Wakati bw'obala nti bonna abaliwo amadaala eri waggulu bagabikka. Bonna abaliwo bateekamu props nnyingi nnyo. Props ntegeeza ebintu ebitwaliriza space. Okisegede bibeera bingi nnyo naye ye yateekamu bintu bingi ate ne natuvuga okutujja eri paka waggulu ku madaala. So Nwaji yafuna abantu bangi nnyo though n'abalala babafuna
abawerako naye tebasobola kubwenkana. Nembu teyaba abaogese wadde kimala stage mbu yabuzeemuuko performance mbu yabuzeemuuko simanyi gwe wabirabye otya. No, performance ya Lutalo ye ng'omuyimbi yayimbye bulungi. He sang very well to the maximum of his level. Two, sound ye yabadde nnungi nnyo. Zambivulo ebibadde awo bwe kiba si kye kisinze sound ennungi kiringa mu kyakubiri. Sound ya jeje yasibye sound nga nnungi nnyo, thank you. Then security wise kyabadde kirungi. Performance wise yenye stage yabadde nnungi nnyo for such an executive show. Then watono nnyo wenyinza okugamba nti performance wise nze kyenkyamubanja nga kye tubanja abayimbi bonna abayimba kuba Lutalo lwakanti bamuyita band music nayo yokadongo kamu omulongooseemu tubabanja some more creativity mu show zaabwe. Creativity nti okuyimba obuyimbi kati Lutalo ayimbye eddoboozi lye takikyakola mawulire nti Lutalo yayimbye bulungi nnyo yawulirikanye tones eziri waggulu takikyakola mawulire. They need to go an extra mile. Baddeyo ku nnono as African music. We are storytellers. We tell stories through drama. Kati ennyimba ze zonna zirina stories zeringa Naalongo ensi n'ebiringa ebyo. Betaaga okuddamu okubrandinga stage eyo ebeere more creative. Ti omuntu bw'avaayo nga tanyumya bunyumya ku ddoboozi lya Lutalo. Okisegedde. So kyemmubanja. N'abayimbi abalala bonna abasinga balina music bw'atyo. Then two, performance wise kya CD zaayitiridde. To the extent n'abayimbi bamudeeyo yazibe nyini bayimbidde ku CD. That was wrong. Aba bakubi badde yazibe bakubira Kazibwe Kapo bakubira Sekyewa bakubira Yaredi. Why would they perform CD kunga tusasudde emitwalo 5 ku meeza ya milioni 2-3 no tuyimbirwa CD? Why? Mubusobola okukola rehearsals bandi wano nga wakote Genius Powers bandi ya Samugagga Dr. Tine Betty Mpologoma bayisobola baleme bakubira. Lwaki Betty Mpologoma muyimbisa CD? Oisegede so ekya CD kyayitiridde then akavuya kala kabadde back stage abayimbi muleeta bangi nnyo kweyo corporate show bwetyo deta kabayimbi abasaanidde funa abayimbi ekinene nnyo ababandiyo then abakuwerekeddeko nga bana abasiga andi badabeera kubaleke because ne wano mukulanga sibolanze besonyiwe ne tuli obeera otya n'abantu nkaaga abayimbi 45 kati buli muyimbi mwe ennyimba 2 ennyimba 2 ze dakika 10 singa buli lulimbo boluwadde dakika 5 kati dakika 4 mwaga dakika 4 divide by nkaaga ofune sawa oba musawa mmeka kiriza n'ennyini shaba tajja kuyimba gattako ba MCs gattako ba DJ oli mu dakika 5 nga mu 5 divide by 60 ofune sawa bakendeze osigaze obudde nga buwerako osobola okunyumirwa show n'abayimbi muli bangi nnyo abalala bo bayagala okuwagira omuyimbi wo munoonye mugundi extras atuukeeyo talina abayimbi musabe yakafuta ogenda oyimbeeyo mu extras naye wabayo abantu naye mwena ne mujjaawo ne mutufuukira ekizibu. Mu show mwennyini mwavuddemu Intakura Bebe Cool Chameleone ne bakonfaminga era Chameleone n'agamba Bebe nja kukukuba musical Bebe n'agamba Kamili nakuba radio and Weasel kama mumuze mirembe nakuba Bobby okusukira ddala nga tunatuuka ku batu y'abaabiri waliwo Bebe kituufu yakuba Bobby ati buli omu alina bw'abiraba omanyi music alina ekizibu si mupiira nti golo zijja kunywa tulabe nti France ne Argentina gwagenza okugwa oli nga yalina golo ennyingi kati buli omu alina byasinzirako okugamba nti nze nakuba okisegedde kati fe abaaliwo nze ku lwange nze nalaba kirala ku bato ki bingi tuzze tubyogera omuntu omu yayimba CD session ezimu endala session oli n'ayimba nnyo live Bebe yakuba session za CD bazaali 2 so kati ku muntu fe ku bantu ababazze okulaba live music guba gutandise guli 3 bwerere kati byonna byokola okola bukozi ikolaiza bwetutuukani yasigala erugogo nga munna agenze gwagenda okugwangani akyali mu kisaawe lugenda obuzaani yasigala erugogo ani yayitamu nabo bakole ku research nakyo nabo tubawe ku mulimu genda obuzaani yasigalawo n'ayimba n'atayimba naye
battles eziwedde tetugenda zigeraageranya ku eno gye bakuliyetingawo kubanga eno it is omanyi mu kuzaala waliwo gye bayita induced labor pains nti omukazi ebisa bimubuze kati bali ne bakuwa eddagala ebisa bijje kakati bano tebalina lutalo ebbato comes from a war olutalo bwe lubaawo kati bato wano we musisinkana nga bono ogamba nina olutalo ne Ronnie oyo kati ne mugamba tusisinkanye ku masengere nanninnyako kati ne mwekuba kati ne babuguma kati wabaawo baddewo olutalo kati bantu tebalina lutalo so tewali wagenda kubaawo bato just wano kukola sente bantu begasse bakole akasente and I would prefer singa bagiyita na music oba festival oba something si battle because bagenda kuwonoona ekigambo kya battle ngera bwalabye ne bano ababaddewo sindi era nabo tebabadde na battle just babadde bakozi ba nsimbi oli bamukubira oli bakubira sindi nga yeetaaga sente ndono shibanga yina yolo festival yeyinza obutafuna abantu olw'ebizibu ebibaddewo ebya federation n'ebiringa ebyo n'atunza banaidia ne beegatta wamu bakole sente osegere the real battle gyoyinza okuga nti battle ezakabadde wano nti ya Bobi Wine na Bebe Cool because yo yaliwo olutalo lwaliwo so nga banoonya battleground Good Life ne Bebe Cool tiwaze battle era nabo balina entalo zaabwe so nga banoonya battleground Bebe won it because experience many songs Bebe won it nti ba Good Life balina ennyimba ennungi ninga balina ennyimba ntono kati ng'oli ayina ennyimba nnyingi nnyo ng'ayina energy kati mugabo obigattagatta omaliriza abasinze okitegeera tudde ku bano ababiri kati nga otugambye nti gano malya ga nsimbi makola ga nsimbi bwe kiba nga kyaddala ne bagikola nga really factors zonna ezirimu ziraga nti bato bali mu kugizimba ne bwe yandibadde kuba ekyo kibuzo kibaddengawo nekiri answered by gwe kwata flash ogenda osaze ennyimba za Chameleone zonna kwate flash endala ogenda osaze ennyimba ze Bebe ozizzeemu kati then omanye nti okuva ku Mama Mia paka we tuli ku Forever otandikire Bebe gye yatandikira paka waali ogende mu quality eza lyrics ogende mu quality y'endongo then ogende mu performances ezibazze bakola bonna ojja kumanya ani agenda okuwangula nenga sinaani yawangula edda because Chameleone wano mu Uganda Chameleone buli amwepimako just babwepimako bali buli ku sente musically endongo yagirina ey'amaanyi ennyo eyaddala so bagenda kukola mu bukozi simbi naye nga ne oli akimanyi nti oli mu ndongo w'amaanyi nnyo ne just nga bwe mubeerawo ne mugamba waayi twetaagamu ebisatu bino tubikoze tutya kyogamba munene nnyo obutamukangamu kuba Mama Fina ye yatugambye nti eriyo Mayanja family emisambwa myerere ne bootoba togasseemu ebyo biduusi bya misambwa biki ebyo music yeeyogerera gwe mbulira obeera mu mabaala ekiro abaana bayimba live music copyright bwe tumuyita gw'owulira ennyimba za Bebe mirundi emeka nga baziyimba mu copyright nti abantu bazisabye bali mu kuzinywerako bbiya bali mu zifuuwa baziyimba naye oyuliza ennyimba za Chameleone wali akuba copyright music nata kuba nyimba za Chameleone genda mu bano ba junior abajja no sabalangirira filimu tuyinawo simaya bana abayimbi abageegenya nti junior Bobi Wine junior gundi Bebe mbuliayo Bebe Cool ayina abageegenyenye ba junior mbuliawo balabyewa nga baziyimba nego manyi ba junior Chameleone okisegedde so kakati ebyo byonna byonna bw'obitunulira n'omanya ekitegeeza music wani ali mu bantu otherwise abo abaana be bali presenting nti ennyimba zo bwe ziba nnungi bazongerayo kuba abantu baba bazikola ki naye bayimbi abantu baba teba ennyimba zo baganye okuziyiga zisobole okubabeezaawo nga bali kuza abagenzi abaana bayimba ennyimba z'abakafeero baana ba myaka 23 25 balwana nnyo okuyiga ennyimba z'abasudde kafeero ennyimba za Eri Wamala Viola ennyimba z'abo abasajja ennyimba za Bobi Wine balwana okuziyiga balwana okuyiga ez'Abalake Dube balwana okuyiga eza Chameleone
where is wezizo ziri ludda wa gwe ukola bukozi save nga tunalaga ku bato dukola savo gambe natuka mu bala gundi nesanga kabandi nga kako nyimba tane za bebe kulu bazikubye session ngenda ne wali eri wiki yaddako nenda bane wali and this battle affect bebe kulu kuba nolaba ne battle gye twavuddemu kinengeje kyakosezaamu shiba kati business zaze wasini eno battle negwa bweti nga bwe mukirowooza kamili napo omusajja ono kusobola okukosa tekigenda mukosa era ne shiba tekyamukosezza shiba kyamulese wabadde era kyebakugamba nti business shiba talina business wezamukosereza bakulimba anti zivuga ezirina ovuga ewa Sindi eno bato yayambye nnyo Sindi okusinga shiba wabadde nti complaints ezabaddewo ya flat nze yayimbye ezo zibaddengawo tewaliwo kipya kyabaddewo kati neeno egenda kuyamba bebe kuddako mu bantu okuyimbirako ku bantu because ayimbawa ati gwembo wamusembye mulanga bamutimbyewa era bwe yavuddewo ne bamutimbawa nga kamiri olaba nga kamiri bolaba bamutimba ndi bwava wanajja kuyimba wali bwe yava mu ggwanga mujje n'akola ze extras n'agenda ne Bulaaya bebe yasembye kuyimba wabasembe mpala ne muddawa so kati yali mu kufuna performing opportunity and making money so kamiri ali mu kuyamba ono okuyimbirako ku bantu n'okukolako ku sente Kamiri n'amalayo ekyanga n'agamba sijja kujja kuba in this battle Kamiri is the Sindi. In the other battle, is the driver. Byonna kati amaanyi gali ku Kamiri. Yalina okukkiriza batebe obwagaana Kamiri bebe kutaso abyekola. Kyokka ate Kamiri baso omutegeka nga ali omu. Nga bwe twalabye eggwanga mujje. Baso omutegeka nga ali omu. Ne bajja. Naye oli teraso omutegeka nga ali omu. Wa. Musajja. Genda labe ekipande ky'ekiwaatule kireete ekiteekawo n'ekipande ky'ekiwaatule otekene wane ekyaggwanga mujje ebyo olimu gweddayo byenkubuuza gwe ng'oddayo ng'okwantifyinga so abaleke bakole sente zaabwe naffe tujja kujja because we miss Chameleon nze Kamiri ng'omuntu mumisinga ng'aliko pressure ng'alina kyayagala okukakasa kuba ajja kuyimba nnyo so oli naye afune performing opportunity addemu ayimbireko ku bantu kubanga ye bwava ebivulu bye bwava ku Serena oba ekkololo addawa nina katalekeka nsereko n'ogamba politics ng'ayingidde nnyo music to the extent nti yavuddeyo n'avoola omukulembeze w'eggwanga Alian Skin ayimba okusinga Bobby Wine nsereko ne Bobby Wine whatever is between them is personal nsereko ebintu yabitwala personal yabitwala personal jova kati ayogera ebintu nga tamaze nakubirowoozaako naye ng'abyogeza busungu honorable soko kakanya obusungu orizoninge bali mu lutalo it's a political war because alimu ekisooka nsereko is an NRM leaning candidate honorable when NRM yegiramu NRM ne adali independent ne ali NRM leaning osegede kyakubiri there is a war between him and the Kyagulanyi family nti mukuyi kyawo mu 2011 Eddie yawagamba yamubba Eddie yawe muganda wa Bobby Wine ne mu 2021 era yani what's his name Nyanzi agamba byagwerede na mu court oyo yanziba so kati is not in the good books with the family osegere kakati ate era nupo yevaamu abantu abagala okumusiga okulula so kataso akubeera na good words towards that family so kati ebyabwe tebitandise leero bizze bipoyiringa kakati ekyo toso akyogera nze munina abantu nga tesibaagala but on principle ng'oli bw'akola ekintu ekirungi kyogamba ekyo yakoze kirungi so kati ye bw'aba avudde on principle ng'atandise anaatera okugamba olunaku lumu nti abaana ba Bobby Wine si yabazaala ajja kera ku majaga abaana ba Bobby Wine abo si yabazaala kati ajja kutuuka ne ku ekyo
naye just teeka wansi obusungu nti ebibuzo byaba byakubuuzizza tobiddamu with biasness osooka n'olowooza n'ogaa kino bwe nkiddamu kati kindekawa okisegedde kuba nali ensikini alina okuba nga yeekanze yatidde nagamba omusajja wanteeka yadde boyi wange naye ankozeseza nga kyakulwanyisa ate agenda kunteeka mu tageti gankube so kyabadde kikyamu kye yayogedde alina okukakkanya obusungu era kyobulaba eddiini yetugamba toyogereranga mu mbeera nnya embeera esooka tolina kwogera ng'onyiize nnyo oba ng'osanyuse nnyo tolina kwogera ng'okkuse nnyo oba ng'oli muyala ezo embeera tozikolerangamu decision ayina mwe yabadde either ng'enjala emuluma nnyo oba nga akkuse nnyo either nga musunguwavu nnyo oba webadde musanyufu nnyo kiki ekyamusanyudde nnyo musiraamu tetujja muwaayiriza nti yadde atamidde kuba abantu abasiga aboogera ebyo ebintu baba ne mood selector naye ese sujja muwaayiriza kati either abadde asanyuse nnyo ki ekyadde kimusanyudde nnyo so kakati owalina okuba ebyo ebina walina okubaawo ekimu ekyayogezawo nalebonsereko either yadde akkuse nnyo oba ng'enjala emuluma nnyo oba yabadde anyiize nnyo oba ng'asanyuse nnyo. Exclusive with Ranginius on Facts Media, Uganda. Subscribe.